Veteran DJ Bush Baby ng'amannya ge amatuufu ye Michael Benjamin Owoli yazaalibwa mu 1975. Bush yatandika career ye mu 1990 ku Radio Uganda kati eyitibwa Magic FM. Mukama yamugulirawo enzije era yatandika okola ku mikutu gya TV saako ne radio mu East Africa. Bw'atyo yayambako okutandikawo Kiss FM mu Tanzania saako n'okola emirimu egy'amaanyi ku East African Radio ne TV era nga kono yakolangako show eyitibwa Uganda Central ng'ate co-host ku show eyitibwa Friday Night Live gye yakolanga ne Bobby Monge. Olw'obumanyirivu mu mirimu gya creative bwe yadda mu Uganda yeegatta ku Sanyu FM nazaako Urban TV eno gye yakuliranga ebigenda ku mpewo paka lwe yeeyunga ku Next Radio eno gye yafunira ekifo eky'amaanyi. Mu 2021 Bush Bambi yafuna akabenje akamukutula eggumba ly'evviivi era wano olw'obungi bw'ensimbi ezaamusabibwa okulongoosebwa bw'atyo yasabako obuyambi era ne bumuweebwa ne batandika okumulongoosa. Bwe yateera mu X Radio mu Dar es Salaam n'emuyita mu 2024 atandike okola nayo. Bush ekituufu ekyamuse we tukoledde eggulire lino nga tekinnamanyikwa oluvannyuma lw'okusangibwa mu studios ze ez'Entebbe ng'afudde. Okumanya nga omukulu ono abadde n'omutima ogwagaliza alese omukululo w'aba DJs saako ne bannamawulire abali mu entertainment okuli DJ Massey Pro, DJ Roger, DJ Brian, Bati Badru ng'ono nno yamufunira nako omulimu ku East African Radio n'abalala bangi era tusobodde okwogerako n'abamu ku abo bye ne bimu ku bye bamujjukirako. He was very instrumental in me getting into media spaces in Vision Group. Went to Vision to try and be on radio, and he says, we can't put you on radio, I need you on TV. And he just guided me. Like the whole time I was there, he guided me. And even after that, in my career, he guided me, he guided all of us. Yeah, man. Bush is going to be missed, man. Abadde influential mu kubeera emabega w'abantu abasinga. Bush Baby abadde producer wa shows ezisinga ezibadde controversial. Otunulira Mary Luswata, okuleta Mary Luswata, okuleta Tina Fierce, before yasooka n'aleeta Jenkins ne Kalumba ku Uganda Central East Africa TV bakuba ekintu kyabwe. Then the DJs Spin Masters 2010 yali musale nnyo mu competition eyo era tufuna aba DJ Aluda, aba Roger, aba Massey, ogwo omugigi gwonna gw'olaba Bush Baby abadde mabega waagwo. Okudiscoveringa talent nakyo kintu kikulu nnyo ng'anoonya abantu abaana abato n'abawa platform abamu ku ffe twayingira business eno nga Bush Baby abadde agaba exposure amanyi okweducatinga nga basically muntu DJ abadde ayagaliza yatugatta nnyo as a region East Africa region yaspreadinga music yatuyiga music w'Abatanzania w'Abannakenya basically n'atugatta era nakolako naye show ya Bush Baby and Friends kuba abadde alina bingi projects nyingi era ffe tusaliddwa nnyo nga ffe aba old school members tusaliddwa nnyo aba throwback tusaliddwa nnyo abadde muntu w'amaanyi mu system yaffe. I met him 2 weeks ago and I met him last Friday and I met him on Sunday when he delivered my jumper which I'm going to wear tomorrow. I last talked to Bush last Saturday. We are in a show East African Meet Carnival ngamba ogenda kujja ne mugamba ano ngenda jinja ngenda kubira ku league finals. That's the last time I talked to him, but what I can say about DJ Bush Baby is that it's going to be hard. It's very hard to have a creative ayagaliza abantu. It's very hard. Wumula mirembe DJ Bush Baby. Rest in peace, Soldier Bush.